Okay, butere kusema official tulaba ene gyesinzira okubanga ate tulaba tukwaniriza olunaku olwaleero edition ene yaka surprise yona gyosinzira okubanga ate otulaba oyagala kusurprisinga muntu wo kyenkugamba nti osokubanga ate ojjamu inbox n'obeera nga ngamba njagala kusurprisinga muntu wange. Era olunaku olwaleero tuli ku lugendo tugenda kubako omuntu gwe tusurprising actually bali bantu babiri omukyala ali Dubai kakati tugenda kubanga tunoonya omukulu ekisooka waliwo ayina ebirabo era nga yo gwe tukutte naye oba gwe tukwataganye naye okubeera nga tusurprising omukulu ono so tugenda kubanga tuplaninga naye okumanya we tugenda okubanga tusanga omukulu tugenda kubanga tusurprisinga so kusaba obeere nga otambula nange tubeere nga tunoonya okusooka ono agenda kutwala eri oli gwe tugenda kubanga tusurprisinga omukolo ndowooza tunabeera nga tutambula embeera gye tunatambulira ogenda kubanga ogitegeera ogenda kubanga oginnyonnyoka naye nga tova kusayima official subscribing ekyo kikulu nnyo okunyumirwa olugendo lwaffe nga lugenda kubanga ate lutambula tovaawo. Dayo wali thanks okulaba tata. Okulaba. How are you? Okay, kakati wantuli ludawa. No tuli Chikoni Makerere. Etwala wali kumpi ne Nyumbani Hotel. Okay. Okay. So bye bye byaffe tugenda kubanga tutwala. Bye byaffe sebo. Okay. Alikusema official ogenda kubanga otambula naffe tugenda kuva wano Chikoni Makerere ate tugende eri tugenda kubanga tutwala ebirabo. Nsaba oberenga owekubira kusayima official tuberenga tulaba ebirabo gwe tubitwalira yani mutabani we yani gutambula naffe ebyasagala bera nga mbinyumya nnyo genda kubanga obiraba mu shonga bwegenda okubanga ate etambula. Omukulu ono era nga ye master planner waffe gwe tugenda okubanga tukola naye mu show ey'olunaku olwaleero tata gye baleko. Kale sebo nawe gye baleko. Sanyisa okulaba sebo. Tulaba yandyateze okumanya amanyago. Amanya gange bampita Isaac Omnyin. Onakola surprise birthday abeera mukwano gwange tuyimba naye mukwaya. Ne bawela tuyimbira mu mukwaya yemu. Ye yatambulako n'agenda kyeyo. Wabwere eyo okola kyeyo. Kati tuli wano mu kintu kyaffe nga bw'okiraba. Akusunirako akatona atulaba gwe tugenda okusurprisinga ali ku store ki atulinze waliyo omukolo kikyatulinze ku store ki ye ali mu mbeera kyatulindira ku ddiru ki kati munange oyo nze namuyise nga muyita ku birthday yange kale samugambye omukolo mwenyine namugambye ndina ka function katinitini we kati ajanjoyining agenda bela best man wange. Kala at first he tried to hesitate but I had to convince him naakiriza kati tamanyi nti no birthday ye tamanyi actually this is a belated birthday. It was meant to be on 15th but because we wanted it to be on a Sunday we had to postpone it to today lelo 20th Sunday. But initially it was supposed to be on the 15th of this very month. Yeah. All right, same official tulaba tukyagenda maaso okubeera nga tutambula tuli mu lugendo lwaffe tugenda ku surprising tugenda Kibuli past Green Hill kifo bakiyita Total Motajas Kibuli. Yeah. Surprise eno tugisubirako abantu nga bameka tugenda kubeera na we're going to be about 17 to 18. Oba kimanyi nabo bagenda ku surprisinga muntu tebakimanyi era fa bagenda bagamba already batusedda batulinze. We are just going to brief them bwe tutuuka waliko bana bayitanga magamba. We are just going to meet over a cup of tea and something to eat. Yeah. Ani a surprising ani Immaculate Kigundu. A surprise agenda surprisinga mwami we Eria Kigundu ne mutabani waawe John Mary Kigundu. Immaculate Kigundu surprisinga area Kigundu kera banga omukyala muba wako maaso awo ayino baka bwe yaweereza omwami we
naye ndowooza lwaki tunyumya nnyo nga tukyali mu lugendo. Tambula naffe ate nno tugenda kuddamu okutuuka nga tutuuse wali wennyini ewali abalala nabo tugenda soka tuba surprising kuba nabo tebakimanyi nti eno surprise katusoke tusurprisinge bali ate then later on tusurprisinge omugenyi omukulu. Sema official tokwata kalimiko katutambule tuvaawo. Nga bwe nakutegeezezza nti tugenda mu bitundu by'ekibuli okubaako omukulu gwe tusurprisinga mukyalawe. Wangambye babayita baddumba bakigundu tugenda baga tusurprisinga bakigundu ababiri. Kigundu omu ali bweru w'eggwanga anoonya muwogo kakati tugenda kuba tusurprisinga omwami n'omwana. Tugenda kubanga kati ssaawa zino nga nabagambye nti abamu abaliwo okusurprise tebakimanyi kati tulina okusooka okubateekamu ddiiru nabo bamanyi kitugenda okubanga tukola. Baliro bazze ku birthday party ne birthday tebagimanyi gye bazzeeko kakati tugenda kubanga twegattako ate tugende tulabe bano be tulina osooka okubuusa nti tugenda kubanga tusurprisinga kigundu ne mutabani we ate olunaku lugenda mu maaso ne surprise subscribinga ku mukutu ate tubeere nga tugenda maswira nga tuwuliziganya nagyo sinzira okubanga ate okutaba kale. Kale napo okubasanga okay. Kale tutuuse ewaka nga bwe twabagambye tugenda okubanga omukulu atusanga nga oyinza okubanga olaba bayingidde dda naye kale bana naffe basanga nakiteeka kakati nga bwe nabategeezezza ne bano abali wano katusooke tukoleko sample space tandikire watandike n'omukyalo mama gye baliko ki ekituleese wano kumanyagana oyo omu aje baliko nyabo etula mu kamera abantu bakulabe bulungi kwala abeetaaga okukulaba oki ekituleese wano yani tebakubuulidde kamuzire kumi sebo gye baliko bakubuulidde kyakuleese wano ki batugambye tujje covid egenda kuggwayo tutetegeke tulabe gye lwetutandikirawo kale naye nga bw'oyinza okuba nga olaba ekisooka it is a happy community bonna basanyufu ekisinga obukulu bane si bwe kiri naye akati ensonga etuleese omukulu n'agenda kujanjula tusobole okubeera mu layini emu bwenna ekyabaleese kifu kati munzikirize mukitegeerera awo era oba wazze waka nga osiibudde ng'olina kyobagambye kyogenda okukola otumala wano okuba essimu otereeze tebagamba nti walimbye sebo kakati yogera abantu babuulira amazima ebyasobadde obalimba
sanyusa okubalaba nnyo ne bassebo. Simon ne yanziza nnyo ssebo webala okundeeta wano. Kale ssebo. Ani alina kalimoti atuyambe katono. Gera maaso. Kati leero banakwaya ya St Jude ekitulese wano kintu kyamaanyi nnyo oba si kyamaanyi nnyo naye tugenda surprise nga chairman waffe Kigundo ne birthday erina okubeera ku 15th of this month naye tetwasobola kugikola because it was a weekday. Twali twagala ebeere ku Sunday fena tubeere wamu nga family tukuŋŋaane wamu tufune ku kyokulya n'ekyokunywa ebigere bino. Kati tugenda surprise nga Kigundo ku birthday ye ne mutabani we John Mary kyekikulu ekituleese wano leero. Thanks okubalaba. Kakati omanyi kati bino ebintu byakyama bane temukuba amasimu temukubira essimu batekyali surprise temukubira essimu nomugamba tulya tukwetegekedde. Kakati pulaani ege kati kituddako pulaani lwa nsonga omukulu engeri gyagenda okujja wano wamukubidde essimu yagambye ajja kukola ki ganabera best man wange wale kyengenda balaga leero. Kati oli azze yayinza okuba ze nasente za contribution amanyi omukulu naawonya obuwuulu alina mu engeri gye muzze mukyalawe ku obuwuulu bwammwe bubaluma bumuluma obuwuulu bwe bubaluma naye kakati tuyina okukola ki pulaani ennungi. Omukulu oli tumukoledde la surprise gyagenda okufa ng'akola kyeki teyeerabidde era nga mu pulaani eyo baŋŋambye mulimu amazzi mulimu amazzi naye kati amazzi ago alina amasimu alina cards tulina okufuba okukola nga tetwonoona naye nga olunaku tukoze eki ye omuto tujja muyira amazzi taata yakola ki ekinene ekyo nga bw'oyinza okuba nga olaba omugenyi waffe omulindwa atuuse era nga bw'oyinza okuba nga ate olaba atuuse n'abaana era nga tamanyi kiki kye tugenda kuba nga tukola so kati njagala otwegatteko nga tutambula naye okusobola okuba nga tumanya surprise nga bwegenda okuba nga etambula tuguddeko nga tetukoze eki tetwetegese bulungi kyova olaba mpeekera weekeramu naye nga sirimu official subscribinga ku mukutu ate osobola okubeera nga ate olaba ebintu ebifanaganako nga bwe biti ebigenda mu maaso. Kakati goyinza okuba nga olaba ye mugenyi ye mukulu n'abaana be abagenda abazze tukwata tukwata akulabye okay atuuse wana bali mu kwekuya bifaananyi very smart naye nga twagambye nti bamugambye mukwano gwe yalina surprise so tayi expectingayo kintu kyonna nga birthday kuba birthday yayiseeko kennaku so kakati tamanyi ddala kigenda ddala mu maaso naye nga nkusaba obeera naffe ate tulabe gye binaggwera byonna nga bamuyira wali amazzi tulinayo akanyomera kukutubuulira alowooza ani amukoledde surprise eno n'ebitala bifaanaganako bwe bityo. Kale agenda kusaba otambule naffe ate tulabe ekintu nga bwe kigenda okuba nga kitambula paka gye kinaggwera. Kakati nga bwebala batanise okuba nga bambuka omusajja tutamanyi kigenda mumugwako naye nga njagala mbeere nga nkutegeeza nti ekigenda okumugwako olunaku olwalindako divorce nga bayinza okuba nga ate olaba ekigenda mu maaso tamanyi kigenda kuba nga kiddako yono omukulu n'abaana be bali bana surprise party naye tamanyi Sirimu official tobeera gye sinzira okuba nga ate otulaba embeera bwetyo bwetambuze ndowooza kati
asooka agenda akyuse naye ng'okiwuliddemu Happy birthday, Johnny. Okay, kusema official. Sebo tusanso okulaba onaatusonyiwa. Walabisenge eyabuuse wali mu ntandikwa. Osuspectinzeemuko kubolabe kamera mu motoka. Kituufu. Kyeki kujidde mu bwongo onabikidde nga asuuse okuteeberezaamu akaana. Enteekateeka nnungi omukulu sooka omwongereyo mu paati ey'okubiri asooke yeetereeze. Kusema official fayina gy'osinza okuba nga ate otulaba ye paati yaffe esoose ey'amazzi tagitebuse kati tugenda kuba nga tweyongera mu kitundu kyaffe ekirala ekyokukyuka. Surprise! Tovaawo tukyagenda mbasira nga tukuweereza. Send you.
online sayimo official kyegamba nti subscribinga kakati nga bwe twatandise gye twatandikiddeyo nambadde mutugobeera tunatera okutuuka ku nkomero ya surprise ebisurprise nga tunatera bimaliriza kano ke kasembayo ke kali pa kasembayo mu surprise yaffe naye nga sinagenda mu bintu bye n'owulira otya tuli asetegeera olaba ennaku y'okuzaalwa nedda ate ku mikwano gye weefunidde obukulu nga gwe weesalidde naye nga tuvudde mu byonna owulira otya okubeera nga waliwo abantu abasobola okukuŋŋaanira nga tebaagala kukutta naye nga bakwagaliza bulungi ekituufu kiri nti kino kiyinza okuba kyekisoose mu bulamu bwange okuba nga ndi surprised oba okubaako n'abantu abalinga nga boguddemu obugwi nga gwalinga omupya naye ng'ate bo bamanyi ekigenda mu maaso nabaali tebakimanyi abo boolaba era onyigira babwereere kati akano kakuni kaffe akasembayo kalipo ebintu byonna tubikoze naye era driver waabyo olina emikisa egyo ogwokusatu ejja bba fayini awo oba osasula olowooza ani akoledde surprise eno olabawo bano bonna n'obuuza sinaddamu kibuuzo sinaddamu kibuuzo naye nga sina kuwannaanya kwonna the one and only my heart otambula teramuyita mama bulamu tokola ensobi kamera yiiri bannaaye ate nze sisalamu ekituufu kiri nti bebi wange yankoledde surprise ero otegeeza bebi wotereza mukyalawo sitera muyita mukyala wange kuba yampita hani nze nemuyita bebi musooke mukubire engalo mukyalawe kuba nekitegeeza nti mukyalawe yagimukolere kuba kirungi okuba nga omwami akkiriza mwani mukyalawe naye ate kiyinza okuluma okubanga omuntu mulala akukoledde surprise eno nooyogeramu mukyalawe tolinayo omuntu mulala gw'olowooza siinaayo omuntu mulala gwe nyinza kulowoozaako kozi nga gwe badde bakwasaganya naye abantu abadde awo kuba ye tali wano ali weeru wa ggwanga naye ng'ate ekisoboka okuba 100% nti yakikoze omwami muwongere engalo ez'amaanyi okay kituufu era nina obubaka wano era ng'obubaka buno bugenda eri mwenna nga muli wano ebigambo bye yakozesezza singa mbiddamu nenkozesako ekigambo kimu nyinza obisobya ate nga nyini byakola ki ndaba kati nsaba mu kavidiyo kano osooka okalabe hallo mwenna abagenyi baffe abalungi abazze ku mukolo gwaffe birthday Father John Mary. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, honey. Happy birthday to you, honey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, honey. Mwebale mwenna mbaaniriza, mwebale kutwagala, buli ali wano mulamusiza mu kitiiki bannyabo ne bassebo, abasoprano abalungi mbalaba muli awo, alto, bassers, my kings, I salute you, Igwe from Tena, I'm your honorary one Lolo, First Lady, Wachacha wa Buganda. Nze habi wo baby wo honey nkuyozayoza amazaalibwa amalungi wadde naluddewo nakereye okutuuka ya ebisawe bakabiggula okimanyi nebaza nnyo baba Maria baba Madrid okufaayo ne bategekera surprise nagirabye
mbeyanzeeke neneebaza mukulu Isaac Ssebo weebale Godfather of John Mary weebale kutereka omukolo ngwagadde mukulu Ssebo weebale kubeera n'obwesiga n'amazima weebale kwegatta ku famire ya Mr. Area and Mrs. Kigondo Immaculate mama waffe omulungi Naalongo tukwebaza nnyo okutufumbira lanchi yaffe neneebaza Madam Kevin musomesa abalala mwenna abayambyeko ne Naalongo ewakanga Sengalonzi mwebalire ddala neneebaza mukulu Sayimu Ssebo weebale laavu yange ogiteeka ku kitimba ya omukolo ngulaba guvuddemu weewaawo nsiimye era nja kusobola okufunira baklayants ababa bakirengedde bino bye biruma abayaaye ya hani nze nkwagalira ddala okimanyi twasayininga teri atwawukanya buli kyenkoze ekitonotono mukwano kyekyo nsiima okusiima eri ggwe ombeereddewo nnyo nonzikiriza nenjako eno mawanga ag'eno neninya ku nnyonyi ya kuyozaayoza n'akabaga ako nsaba mukasiime enjoy your party Father John Mary nkwagala nnyo mwenna mbaagala nnyo Maria Mildred mwebale kufaayo okwagala ddadi wammwe okwagala bazadde bammwe mubeera abaana abalungi ab'empisa ennungi nensiimira ddala mikwano gyange bembeera nabo bempangala nabeno mu Saudi Arabia baba wange Maureen Nalonga n'omwami Mr. Ernest from Namirembe Church Sandra Ankunda from Balala Mr. Boaz from Balala nentumirako Mariam Nantume Joyce nentumirako Diana Love Peshe Sis Angel nentumirako Amina DJ Sandra Momoyo na Jolie I salute you omuzinyi wa Liz omuzinyi wa Babi mukwano gwaffe Hannah mbagala nnyo sister Ankunda Sandra ondabira nnyo our defender mutumireko gyali mwenna bambi akadde ke kangoba akadde nina katono tuyongereyo n'omukolo gwaffe nga tuli wano ekibuli wa Bigalo Kampala celebrating a happy birthday of 6 years Father John Mary ne daddy we Honey Omugwati owa Habitabi nze baby we Omugwati mubeere bulungi mbaagala nnyo mpozi n'abalala abaagala omukolo nga guno mweyunire Same official ku YouTube abeerayo naawe amanyiiko naako nsangayo ku layini twemanyi twesangayo mukimanyi buli mukozi nanga akuba ekyeyo nkwagala nnyo mukole n'amaanyi ate temwewa stress ntumira nnyo Mr. Matama yonna kyoli ne gurupu yo yonna Saide Julius n'abasigadde mwena abayitira mu St. Augustine Company International University ngeri okunga mwenayita ya mbagala nnyo omukama abakuume akalulu ak'amaanyi nali nasemba okulaba enjuba ng'ekaaba ebigambo byo bituuse ku ntobo y'omutima gwange ebimu binzijukizaamu akaseera kali nga tukyali wamu nga tannaba kugenda so nebizaayo ku lunaku lwaffe lwetwafunako obufumbo obutukuvu kuba lwe nasemba benzijukira lwe nasemba okutonyeza esiga ly'amasanyu oli mulabeko mulaba omulengero oli omulaba wanyiridde mu screen olunaku lwe nasemba okutonyeza eziga ly'amasanyu lunaku lwe twafumbiriganwa
mu lutikko era guno gwe mulundi oguzeemu ate nga ye muntu y'omu yakinkola kale ow'omukwano neyanzeege mbadde sikisuubira era newe nandibadde nga nkisuubira mbadde sisuubira nti kiyinza okutuuka ku kino. Oluvannyuma olw'okukakasa nti bebi we hani we manya kamala gomuyita ulira omukwano kwegamba manyiranga oluganda siga luzungu omungu wangi mulungi wange kakati naye eyo gyasinzidde ebweru gy'omanye bulungi gyakola ki gyali mu bubaka bwakuweereza bwe bwewuliriddeko n'obwebikolwa n'agamba nti ekimuli kino nga bw'okiraba buli kyatadde mu kimuli kino kirepresentinga omukwano ku gyalina gy'oli omusingira ssente wadde azitaddemu muno oziraba omusingira empunya y'ekimuli nga bwe kibunya buli kimu nangamba obubaka obwa mazaalibwa amalungi kabukuwe ng'ayita mu kimuli kino bakalulwako yakwebazizza okumwagala okumugumiikiza nga mwaka eyagala emyaka 12 gwe mukikola mutya laavu emyaka 12 omuntu omugwoyagala omwana ali eri agamba nti akola nekisinga okumukoza kiri ekintu ekyo yalinda lunaku lwalitabisaawe babateefu akomewo ekampala kituufu era nange mulindiridde era mwekumidde ekyo no kiddemu ekyo kiddemu omwekoze eki amwekumidde okitegeera kamera eyo njagala omugambe neesunga olunaku lwolikomawo kamera simanyi olunaku olutuuka ddi lwolidda tuddemu omukwano gwaffe nga bwe gwali manyi weeguli gutambula naye nga guliko walako naye nga omukamala emwezi waffe manyi byonna bijja kutereera tugera kusisinkana tuddemu nga bwe twali bannanga abagole tulina bangi gyoli mami omumisinga ekimanyi naye akumisinga ebirawo byo weebiri naye kakati kigambo kikyoyinza okugamba mami egyali bimubuze kale musibuleko osubuzibu oti omumisinga ye erinnya lya paati n'eryomwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. Happy birthday, dear Chigudu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Johnny. Happy birthday to you. kakati akuweereza essuuti eno akumanyi yo gentleman abeera smart ayagala buli ssaawa akulabe nga oli smart agamba nti ebisawe bwe biggulirawo yo the first thing kyasukako okulowoozaako okukomawo e Kampala naye kati eno yange suggestion olunaku lwakomawo akasuuti kano kamusabulireko omwanize ku airport ebirala binaaba in your control. Ekanzu eno bw'ofunangayo omuko kati eno enyuma nze nsaba bwakomangawo mu gomesi nga yambadde gomesi ng'omusajja omuganda naye mu kkanzu mugende muli emmere.
kati ebirabira bannaye omukolo gususse laavu ne twera ne bebi omuto naye kasita ye akyakula omanyi okuzanya wuta game mate twata brick game omanyi ne bannange abato abatazanya ku brick game oba mwali muli kuki brick game womala okusoma ebitabo ng'ozanya brick game bakateekako batya bonna tukuze kutuuka kweno levu okalaba ekanzu mami akweleza ekanzu nakweza sockings nakweza andis obira byonna biryo teeka nabyo bikwate byonna biryo byagenda kuyambako bw'amaze n'agamba nti akimanyi oteera okuba nga okola n'engeri long distance relationship nga tali Kampala kati okumanya obudde kikulu akadde aka message ya good morning nkulu nnyo akadde ka message ya good night nkulu nnyo n'agamba kaweeze essaawa ennene nga neoba mu kisenge ogiraba ng'eri mu ddiiro yeene essaawa gyola bannaye mukube endu tebagamba nti muli battima abantu boogera ebigambo ntisimanya baba surprise nga bali kyabaluma mukube enduulu nze mbabuulira wanomala essaawa eno eyina ebyamato bimanyi bw'oba weebasinga ziweza essaawa emu esobola okukubira essimu temuwakana erimu mwenna taata maama n'abaana agamba ekifaananyi kyewaka akyagala kibeere mu ddiiro kyokka ate tayagala kikome ku ekyo ayagala obudde obukwate okiraba kankwate kugwe mu ngalo ndowooza olaba the family of the Kiggundu family ekyo okusaba kwe bambi okusinga obukulu kuli kumu ayagala family eno nga bweri nga bwe yagireko abagisanga ate ebeere bwetyo newe wabangawo obuzibu bonna akkiriza nti Mukama Katonda gwe musinga okukkiriza n'okutya asobola okuba protectinga family eno n'esigala nga bweri bannange abaakalulu temwakoze owulira otya nga bakusurprise nze kyempulya sola kinyonyola mu butuufu bwakyo bwe ngamba nti nsolo kinyonyola mba nnimbe kubanga kintuuse wala wadde olunaku lubadde luyise katono naye nga surprise nasosa okusooka okufuna yali yabawala bange abo ababiri baba Maria ne baba Madrid nga nava ku mulimu nasanga balina surprise eyaabwe ne bansurprisinga kuba natuuka buyise natuuka mu ssaawa ng'emu naye amataala gonna nga tegaliiko ewaka nga tekuli kiriko ne mbabuuza masanyaze gabadde ki ne baŋŋamba ffe baatusazeeko ne ngamba ye abalala nga baaka nti kale nali naakateeka ekigere mu nnyumba kye bankolera kyali kisufu ate n'ekyolwaleero kino kiyitiridde ate kigenze ku level gye mbadde sisuubira nzaani ani wa bebi kino kyankoledde bannaaye mbadde sikisuubira era Omukwano neyanzeege nkusuubiza ojja kunsangawo nange nja kuba nkwetegekedde kulinze akaweta kaffe kwekali beera mugumu era nkakuumye sikajjangako mu bwangungu abantu balowooza nti omukyalo oba omwami bw'afuluma n'agenda ebweru laavu eba eweddewo mukikoze mutya okubeera nga laavu esigadde nga bweru bitera okubaawo mu bamu naye ekisooka twasooka kwekwasa Mukama Mukama abadde mulungi mu famire yaffe
nti buli kye tukola tusooka mwekwasa ate ne tusigala nga tuwuliziganya tetulekaawo gaapu awo kuba abasinga bagenda emirimu ne gibafuula bize natafuna budde bwa munne naye ffe kuva lwe yagenda era we nebaka nga simuwulizaako mpulira nga obuliri kwega tebunyuma naye nga ekiro tubeera ffenna nga twogera tuwuliziganya nkakasa era paka walidda mukwano gwaffe nga gukyaliwo kale byebisinza tukuuma nti okubanga communication eyo weeri ate nga kwegamba nga sigamba nti lwakuba olina okikola naye omutima muli ng'owulira okyagala obugambo obusembayo bw'oyinza okuwa abakulaba ekyokuyiga ky'oyinza okuwa kuba abantu bangi nnyo waalinnye ennyonyi namugamba bw'olinnye ennyonyi nze ng'onneesonyiwa toddamu kunkubira ssimu ebigambo by'oyinza okuwa abakulaba then ne haniwa ekisookera ddala omu ku babiri waba agenda okulinnya ennyonyi wabeerawo ekigendererwa ekibeerawo nti lwaki akoleze ki kati bw'obanga gwe agenze omanye ekigendererwa kyammwe ate naawe asigadde wano nekigendererwa okimanyi kyekisinga okugumya omukwano ogwo so ate n'otakivaako kwegaffe ekigendererwa kyaffe tetukikoze eki tukivuddeeko so n'abalala mwenna ng'oba olina patana nga tali wano tageti zammwe temuzivaako musigale nga mukyekuumiddeko ekira njagala okumwebaza bambi anjagadde nnyo kuviira ddala mu ntandikwa kubanga emyaka mingi nga tuli ffenna twefuna tukyali baana bato naye ate tutuno tugenze tukaddiwa ng'omukwano gwaffe gwo tegukola ki tegukaddiwa njagala okumwebaza nnyo njagala okwebaza bulaza wange mukulu Isaaka onkoledde ekintu kyebadde sisuubira neyanzeege mama wange Naalongo mukyalo oyo w'amaanyi nnyo mu famire yaffe mu bulamu bwaffe atusapootinga nnyo bannaffe abakuŋŋaanye ku lunaku luno musomesa waffe St. Jude Choir sijja kumenya omu ku omu naye bannaye mwebale nnyo mwebali ddala newankubadde temwanzibiddeko ku bibuuzo mwandiŋŋambye mwandikubidde akasimu at least ng'otegeddeko kyajangu nga weetegese jangu muzoosiibamu waliyo eno ezikola ki ez'okukyala olina ekigambo akagambo kwegala kugamba mami ono ye byamuweddeko musiibule busiibuzi bwoti mami njagala obeeyo obugambo bw'omuwa mu ddakiika ng'emu tokaaba naye nga bambi ssanyu mami agenda kukomawo naawe mami baako ebigambo naawe ebyomuwa Mami, I love you. Buli eyo yonna gy'oli tukwagala nnyo. Tujja kukuuma obudde bwonna bw'olibeerayo tukulinde paka wonaakomawo tubeere nga famire nga bwe twali. ndowooza surprise y'olunaku olwaleero keera kanjimayize ne partner gwe nabagambe gwe tugenda okuba nga tuzannya naye omuzannyo biwedde ebyange enzannyo ssebo olina kyommanja sikubanja ssebo oyagala kunnyongeramu ku ssente njakwongera ssente tofaayo kuba kyonkoledde nsanyufu nnyo era Immaculate Kigundu muyita mami oyo abeera senior lolo waffe nkwebaza nnyo senior lolo n'ekintu tukazannyo fembi era tuludde nga tukapulaninga okuva lwe wagenda twali twagala kakola omwaka guli oguwedde nga yakagenda naye tekyasoboka embeera teyali nnungi nnyo naye tugamba omwaka oguddako bwe tubeera nga tuli obalamu tujja kukakola era katandikiraawo gwali omwezi gwa mwenda omwezi gwali gwa musanvu nga gugwako awo netudolenga pulaani yaffe strategy waliwo etwasooka nga twagala batuyambe nga tetukumanyi kati tugamba nga tugende ku YouTube tunoonyeko wa BBS tukugwako sebo webale nnyo webale ddala obwangu nnyo bw'okozeseza kuba omuntu gwe twasooka naye yatulaga nti talina customer care
twagezaako nnyo tumusindikirawo messages naye tatuddamu after 1 week 7 days naye gwe I remember olunaku lwe nakusindikira message there and then you replied. So I think that is very good. You're a professional and I love your ethics. Just keep it up. And I believe BBS should promote you because you're really doing well with your team. I thank all of you. Abali camera mwebale ddala, that's good work. Webale keeping your promise because I was a bit worried. Manye ebintu bya sente ono omwami meeting we never met in person okumuwa sente. Zibadde ziyita ku gundi ku mobile money. But I was somehow worried and was over. Ebyegando bimanya tuli mu COVID. Ayo doesn't know you're very 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 honest and trustworthy. Okay, so I'm so happy. Nalongo nkwebaza nnyo. Yabale otukiriza kutuzaalanga mama wa kwaya. Ndi musanyufu nnyo. Kuba kino kintu twagala ogenda mu gardens tugamba nedda. Tuli mateeka ga COVID. Tebagala abantu bangi okungana wamu. Tugamba mama waffe wali katugezeeko. Every Sunday mukolo ono gibaddewo naye ogambye nedda. We can still go ahead. Abaze mwena mbeyanziza nabalimba nga mulowooza omukolo ogwanga abasinga nga mulowooza ndabalaga naye kati owasadde tuba tukivyo bana esiwa ekiri esi kyekibakuŋŋaanyisizza wano ekyokuwasa kyo kijja pipeline kubanga bakyagala tusanze wano wajjudde lwa mukyalawo era nsanyuse nnyo kati nabalimba actually mukulu njalawo kakasa tewali abadde amanyi nti kino ekintu weekiri nenalongo mwenyini abadde balowooza omukolo gwange era buli muntu nomulese mu suspense ng'alowooza agenda kuwasa agenda okukola ki nomala nambuza naataddemu kasente naye kikino kiri wano mwebale nnyo okunjagala nga family nze family eno nazaalayo omwana oyo omwana nze yamuzaala oyo mubatisimu